Oh my God, Romana Makula, congratulations. Webale buta intervening abantu bintu personal life. Abantu bamanako emirembe mama. Webale kusumulukuka n'osumulukukireeyo. Nakusasirireeyo. Gama mulungi. I'm so happy for you. Wekiba ekyo kye baŋŋamba. Webale kusumulukukireeyo. Tonda mulungi. Grana has a meaning. Erinnya Grana nga ddyo lirina kyeritegeeza. Era amannya g'Abayisiraamu kuba kitaba Mumayisiraamu. Neyanzanyo neyanzeege olw'okuba nti Mukama yampa omukisa ogw'okuba nti oboolyawo nazaala kitaawe Omusiraamu. Asobola okuba nga yamwegaana era nga tagenda amukkiriza naye nga waliwo eyamukkiriza. Oh my God! Omulungi eyasasulira buli kimu eyayimirira n'agamba munnanga gwe tokyubisa byomu bwati ebyo si byendiko naye ndimugamba nti omuntu eyayimirira n'agamba genda kuyidiba naye gguule wadde oli agambye bwati ne bwati naye ndi naawe Mr. Samuel Roguza. Ndowooza kansikirize Haji muwe abagamba naye nga ajja kusooka kusinziirira ddala ku mulamwa gw'omukolo gwe tuliko n'omukwano gwalina eri Grace agenda kuba nga tubuulirako then mu maaso awo nja kusaba Haji nze asabye Abannayuganda oyongere okubabuulira ebintu ebimu by'okolera eggwanga lino n'ebitiibwa bye watuukamu byonna oyongere okubibanjulira nawe bw'otuuse mu nteekateeka zonna ezigaga ku Munnayuganda Haji kwasiza akasiga mulaba okujja ku mukolo guno ogw'ettendo amannya nga bulijjo omusawo Yakubu Rashid Lukwago mutabani w'omugenzi Dr. Rashid Lukwago ng'ono ye musajja yasooka okuvumbula eddagala eriweweeza oba erinafuya akawuka akamukenenya nga n'abazungu tebannaba kirowoozaako ekyo ARV zaali tezinnaba kujja then oluvannyuma Mukama Katonda yamu so nyimiridde wano kuba mukwano gwange Grace Khan ekyamazima nkolaganye n'abayimbi bangi mbedde nnyo n'abayimbi bangi abazanyi ba firimu industry entertainment sigibeddemu nnyo naye ekyamazima buli muntu abayimbi abasinga obungi bw'akola ku linnya era mujja mukigenderera kino ebimu ku bibakulembezeho okuba nti bagwa ebigo bafuna amalala n'osanga omuyimbi ng'agenze okulya emmere mu restaurant n'alookinga endabirwamu n'ayisaako akatuli katono nnyo mbu abantu baleme kumulaba kubanga balina musasulira omulaba ekyo nkivumirira eri enkola ku bayimbi Grace Khan tagirina. Grace Khan erinnya alina naye yeetwala nti muntu wa bulijjo ekyamazima ekyokuba nti omuntu okoze erinnya tekikufuula kuba nti oli wanjawulo nnyo ku bantu abaki abalala erinnya ne ssente ebyo bintu twambala byambale leero weebiri enkya bikola ki bivaawo tulabye abayimbi bangi abadde n'amanya ne gafukola ki gavaawo n'olw'ensonga eyo nze Grace Khan nkolagana naye kubanga mwetoowaze emirundi mingi simutuukirirako nga nyina kyemusaba nankalubiriza abantu bamanyi kukola mikwano balowooza nti okufuna ssente olina zikulembeza naye buli w'okulembeza ssente amazima zitera okubula nze nkakasa Grace Khan ayinza okuba kati nga si mugagga nnyo ne Katonda ajja muwa kubanga omutima gwe mugagga. Grace Khan by the way olunaku lweggulo nabadde ne baby shower ya Mama Byonna ze bayitya Mama Byonna ono gomulaba bali mu mbeera yeemu naye ekyamazima saagitegekedde ebbanga ppanvu kuba nabadde naakava Dubai nga mugite ku shopping ya mwana namugenda mukuva mu expo ennaku zaabadde nga nnya Grace Khan namugambye omukolo mu nnaku ezo entono yasitukiddewo n'ajja nga tantunuliza na mu nsonga za ssente kiraga nti oyo aba mukwano gwo waddala eyampisa ku mukolo guno nabadde sinza butakola ki butajja kubeera okuba nanga mbeerera wanjirawo omubiri so omukyala ono bantu wampisa mukyala mwetoowaze mukyala mulungi yeeyisa bulungi eri abo mumbuuzizaako kuwaawo tutuuse ekyamazima nga wenjogeddeko mu kwanjula kwange tekiri mu Uganda yokka ARVs bonna bakoze research tezinaweza myaka 30 katale nga baziwa abantu naye eddagala lyaffe eriweweezaawo akawuka akamukenenya lisuka mu myaka 30 mu kiseera omugenzi Dr. Rashid Lukwago yakola eddagala eri abantu ne sirimu baali bakyaliyita ddogo
ye musajja eyasooka okuvaayo n'agamba abantu nti siddogo buno bulwadde era n'abawanaki n'eddagala. Nkyebaliza Mukama Katonda nti kyali kinnumya omutwe okuba nti nange saagala kutuuka kuva mu nsi nga siina mukululo ogwendesewa mabega. Ntambudde mu nsi ez'enjawulo ezikulaakulanye China, Turkey, Dubai n'endala nnyingi. Naye ekyamazima ezo ensi bwe nzituuseemu nakola okunoonyereza nga abantu abakyala tebakyalwala birwadde bino byabukitayi biki. Natakula omutwe emyaka egiwera paka we nabavumbulya eddagala lya Shana Herbal Gentle Wash. Naye ekigendeerwa nga twagala tugobe endwadde z'obukaba wano mu Uganda. Naffe tubeerewo nga tulina abakyala abalamu. Abakyala bangi babbiddwa bafulumiza ssente nnyingi mu mbeera y'okuba nti abakyala banoonya eddagala ly'oluzaalo. Oba oliawo ng'ekireese abakyala okubulwa enzaalo kwe kuba nti bafuna ebirwadde bino ne bibakosa ebitundu byabwe eby'omunda. Nze awe nasinza ne ŋŋamba nti okuziiza kugira okola ki okuwonya. Ne ŋŋamba katuleke Shana Herbal Gentle Wash. Eddagala lyo katale kweriri NBA yalikebera n'erikkiriza. Kino kyekitongole ekikulu omutindo gw'eddagala mu ggwanga Uganda. Mu ngeri y'emu ne laboratory National Laboratory y'owandika n'ekebera Shana n'ekakasa talina buki. N'olw'ensonga eyo bwe tukyali eyo ebadde endwadde gye mbadde ekyasimbyeko nnyo amaanyi. So n'endwadde eya COVID-19 zire twagikako koko naye ebisinga byogera kati mawulire lwa nsonga nti olwedi tebannaba kuwunta. Naye ku Shana baatutadda era eggwanga lyonna Uganda, East Africa omulinga Sudan, Kenya newalala Shana olwedi yakola ki kyali era mulungi. Nkubiriza abantu bakose Shana kitegeeze endwadde. N'olwensonga eyo bannange omanyi waliwo okubeerawo n'ogamba nti ngenda kulimba oba ngenda kukola bwiti. Naye munnange essaawa zino ngenda kwebaza omukulu Yakubu Rashid Lukwago neyanzanyo neyanzeege okubeera nga ndi wano nfunya kusaba. So njagala oyongere okukubira Abannayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi. Eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi. Okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo. Bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi. Ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage. Tumuyita drainage work. Kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano. Naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga kyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga lyabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikala mu gwenjogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying. Tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga kamookya.
tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Enamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwasaganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa kwa Anifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku $10,000. $10,000 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. $15,000 tukuweerako amataala 4, radio ne charger yaako. $30,000 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. $75,000 ye banneneko eba ezimbyemu kopa ne bannene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba ne $85,000 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene. Eyo tukuweerako pane banneneko 85, battery ne tukuweerako 65 ebanneneko. Ne tukuweerako size 19. Ne tuteekako waya amataala 8, buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8, radio, charger. Ne tuba $98,000 eba ya amataala 8. Tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola. Ne tukuteerako radio ne charger. Ne tubaayo n'eyakakadde akamu $10,000. Eyo yo tukuweerako size 24 eya TV. Ne tukuweerako flat iron egolola. Ne tukuweerako radio emu ne charger. Ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere ennene ddala. Tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo oba mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ng'otutte items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used. Negaba amasimu malungi nti yo ne webegudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako $30,000. Ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu. Ne tuba n'akawuma akaddako $45,000. Ne tuba n'akawuma ak'$55,000. Tulina fridge z'awaka. Fridge z'awaka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna okuva ku $36,000, $45 okudda waggulu. Zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer. Oyinza okubeera ku kyeyo, abakyala babeera ku kyeyo. Amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu. Osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo, either n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza risiiti yo, oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screens. Flat screen ezo ze tulina okuva ku $20,000 layisi, okuva ku $20,000, $25,000 okudda waggulu. Naye nga size zonna weeziri. Osobola okuwawuka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe abalina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako, blender, radio, woofer, rice cooker byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu kyoyagala ne tukola ki ne tukuddamu. Ku Kisitu Electronics tukwatibwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala risiiti zo womalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta. Naye oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes,
pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.